bane baklanti baffe Abanyondo Gleam tubeebaza okuba nga mutweyunira mutwettanira ate ekisinga okunsanyusa nti buli lunaku olukya tufunayo ku omuntu omupya oba abantu abapya wano wondabira tulina client azze wano eno ku branch yaffe ey'Ekisozi tumulagiridde bulungi nnyo era natukira ddala bulungi nnyo omwana bw'omulaba olaba nti sikiini terabika bulungi olaba nti naalina kimuwala mulungi ayimiridde naye sikiini emukola ki emusumbuwa nga bw'omulaba era ngenda kumusaba tugenda kumujjanjaba batukuma products zigenda kumukolako nja kumusaba zinjemwetera mu transport okona package ey'okubiri ajja kwateetaga package yonna inze kamwa koogera nja mwetekera mu transport ajje wano eno mubalageko anaaba atuusawo mu bbanga tali lyawala kubanga bagamba naaza takola ki takumba sweetheart kakati gwate wategedde otya nayogerako ne mulamu wange ali Dubai nga mubuulirako ensonga za sikiini naye nga buli mukubira alabika bulungi ate mu kusooka yali alina embalabe nga nnyingi nnyo 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 kati nandagirira Bannyondo nampa ennamba yo. Wow. Yes. Sweetheart nkuwahaaga yonna gy'oli nze bino bye mbagamba nti bw'okola obulungi bajja kurekomendinga buli lw'okola obulungi era mukwano neeyanziza webale kumpa mulamu wo webale kumpa client bane mujje mutweyuneko okutugulako ebizigo byaffe birungi nnyo era ngenda kuba nga nkulagirira engeri gy'ogenda okuba nga okola ki ng'obikozesaamu agereka kiri nti oyina embalabe ezo nga nnyingimuuko si buli muntu tino tumuwa products zonna oluusi nga wembeera nzikuwadde kati eno product gye ngenda okukola ki kuba gye nkupaakingidde kati mu byonna ogenda okusooka okukozesa kano kagundi kano ka black peel off mask kalengera kano removes blackheads and leaves your skin soft and youthful so kati kanene okalaba nti ojja kukeeteekako obulungi nnyo bw'oti era tunabakozesa kintu kyonna kyonna so weesiigeko okigireko obulungi nnyo bw'oti omale seketi nga zizo omale okakole ki okagagambuleko mpolampola tinekira kamalina okuzibukula obugundi buneeno babutabate bupowaze kubanga olw'ebintu bye tukozesa tugenda netwesiga ebintu ebyenjawulo sikini zaffe ne zeeyongera okufeedinga olwo bye tukola ki kati kaba kakiriininga gundi oliwobeera ki kaba kakola ki kakiriininga wo n'okugira obutuli obukola ki obugula so that sikini ebeera ng'efuna fresh air negiyingira bulungi nnyo kati ojja kukozesa kano akazigo mundaga kafaananako obwe kati nga bw'okalaba bwe kati okabeera kafaanana kawunye mu kawulire akazigo kano eno kalimu eddagala tuteekamu tulijja India nga bw'okalaba kano bwe kati ne kasinga ebbeeyi bino guno gunene nekenkanakana ebbeeyi nekino ekinene kino kyolaba lwaki kano akazigo kalina omugaso gw'amaanyi nnyo 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 weesaze obutuse muneeno soma muli ogukwokyeza ofunye ebbwa lyonna bino binnamakula bino bitwala tugende mbalabe simanya luyinja simanya luno olusundosundo olutonotono kano kojja okkuuta era wona bwekekuutako ku sikiini ojja kulaba kalimu akantu akasala eryo ddagala era weekuuta liyingire munda likole ki kajja kusikasikayo ebibalabe byonna bikafulumye kungulu era bamba complain kati nga nafuukuse then sabbuuni ono ogenda kumukozesa ono ku feesi ne wansi omukozesa ono ku feesi ne wansi omukozesa ono ojja okukozesa ono then okozesa aliwa ono ng'aweddewo kino ekizigo kibeera kya mubiri gwonna naye oba weesiga okozesa katono katono ebintu ebyaffe eddagala eririmu lirisinga obungi okusinga ekintu obungi bwakyo eddagala so lino gwe manya ti ndikozesa ddagala wabula sirikwesiga just bwesiza ebizigo era nga tolina budde bw'osobola kwesiga bulungi kizigo kyo olunaku oluleke kuba kwata mu kizigo katono nnyo kisige bulungi nnyo weesiige kwegamba nga naawe weefiiringa nti olikola ki n'omulekola bukozi bwatinakola n'agenda butuuka mu feesi yo sigamba buli nnyo akazigo kokole ki kaggumire kitegera mwana wa maama so kati ndowooza byebyo naye nga bali ku support nga kiwona ba weerabidde kyonna kyonna ojja kuba just okola ki okubira kasimu n'enkola ki n'enkujjukiza naye nga bali ku supportinga ndowooza wano wetuli Nnyondo Gleam endaba zaffe ez'essimu obukozi zino kweziri n'enda twaziteekawo awo ng'obadde otwetaaga obeere nga totunoonyaako wetuli nnyo 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 products weziri mpitirivu nnyo nga bw'oziraba client waffe atusanze wano ku sport yaffe products mweziri bulungi nnyo 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 ate kisinziira kira tujja kumuwa ekituukisidde ku sikiini ye okitegeera ebintu ebimu temubirabako temubimanyi kati ono ani so bibino bingi nnyo naye nga buli kimu kiba n'omugaso gwakyo tujja kuba nga tukola ki
nga tubanyumira kimu ku kimu. Bannange mubeere bulungi, atakumira mpeera batukumire, swita tweyanze gye Mukama akutwekisa mu bonna nje ne weesiga ffe tuba kudisappointinga wera kufuna kyoyagala. Mukama akuwa omukisa ate otuuke bulungi. Pozi n'ekirala abiraze ku sipooti yaffe wabaako ekintu kyekuwa extra, so omwana package ya sabbuuni omutabadde muno wa green naye tumuterere mu wetuukira wano eno bagamba yeetuukidde tanywa matabangufu.